Erinnya nze Florence Muzaale Nambaziira nga nze Ssaaba Kristu wa Kasangalabi Parish mu Mukono Dinare Lugazi Diocese. Ntuusa okwebaza bakristu bannange mwenna abantu ba Katonda olw'okuyita mu kisiibo eky'ennaku-ana. Mwebale kusiiba, mwebale kwegayirira, mwebale okuddiza Omukama ate nga muwa abanaku kubanga kye kyatutondesa kubeerawo ku lwa bannaffe. Mbeebaza nnyo okuba nti mubaddewo ne ku makya olwaleero nga tutandika ekkubo ly'omusaalaba. Ekkubo ly'omusaalaba lino kkulu nnyo, litulaga obulamu Mukama waffe Yezu Kristu bwe yayitamu, era naffe ne tutambulira mu makubo ge, ne twetikka emisaalaba gyaffe egy'oku nsi nga tuli bamalirivu. Era mbasabira olunaku luno tulumaleko bulungi, tufunemu enneema za Katonda, ate n'okujaguza okulungi mu Easter, tujagulize mu Katonda, tusanyuke bulungi. Ate bye tuyize mu kisiibo tutambule nabyo ennaku zaffe ku lwa Katonda ne bannaffe bonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.